قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قالوا أذينا من قبل ما جئتنا ومن بعد ما تأتينا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم فينظر كيف تعملون. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. asinzibwa ebbanga lyonna ye Allah subhanahu wa ta'ala, oyo mulezi waffe awaniridde emyoyo gy'abalungi mummwe n'ababi. tumusaba ebbanga lyonna okusaasana emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ku bonna abanaatambulira mu kkubo eryo okutuusa Allah waffe lwalijjawo ensi eno. endagaano bulijjo gye tusooka okwesubirira yakutya Allah subhanahu wa ta'ala. oyo Muhammadi gwatunyumiza sallallahu alaihi wasallam nti yatugamba nti wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mutye Allah oyo mwenna yabatonda nga bajjamu Adamu ne Hawa. ye bwe yali abateekawo teyababuuza bikamu abajje, naye yeebuuza mmwe ababibuuza Allah. ne wattaqu llah, mutye Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham ga inna allaha kana alaikum raqiba. lumu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ana rabbukum al-a'la, nze mulezi wammwe awaniridde eggulu ali awasemba. akhluqu, nze ntonda. uhyi wa umit, nze Allah wammwe nzita ate nyina bempa obulamu. waman yafaluhu min ghayr, ani gwe mumanya akola ekyo atali nze. mu aya emu n'abuuza ekibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala tayagala ansa, wabula yeyanjula gye muli mumanye Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti farji'i lbasara ahal tara min futul. buli mwasitula amaaso ge waali awo atunuulire eggulu eryo. olina woolaba awatonya nga weetaaga kuziba nzije nzibewo. enkuba etonya emyaka egiri mu 10+ naye tolabanga wantu watiiriika ngaomusana gwaka omusana nga watiiriika. kati Allah akubuuza ahal tara min futul, mwina bwemulaba ekituli nga weetaaga pati nzije nzibewo. mu statement emu Allah n'abuuza ekibuuzo kizibu. Muhammadi bamugamba ajja ababuuze mmwe, bw'oba oli mu nsi nga tomanyi yakutonda oli mubi, yabuuza min ayi shay'in khalaqahu, mugende mbabuuze nabatonda muki. bwe yakuwa ansa yakuwa ekigambo kyakukakkanya kya bunyomoofu, yagamba min nutfatin khalaqahu, buli atambula namujja mu nutfa, mu katondo k'amazzi. ekigambo nutfa, it's a drop of water, teyakkola mu kidomola, tewava mu liita, ega wava mu katondo k'amazzi. amazzi ago gakugamba
gava wakati w'abafumba ababiri nga begasse, n'akwata amazzi ago ganyumya n'agenda agateeka mu kafo nga ne bw'oleeta mashini tegajjaawo. era lumu yagamba thumma wajaalnahu fi qararin makin, nga sibira mu kafo nga ne bwogamba omukyala abuukebuke tusobola gajjawo. mazzi ago ne gabeerawo ekiseera kyabayagala, ne gabeerawo nga kisaayi, ne kijja nga kinyama, n'atuuka ku levo n'akifuwamu omwoyo. fakasawna alidama lahma, nenzirira ekinyama ekyo nenkyambaza ku magumba. eyo bode gyolaba, obunene bwoliko, enjaga gyonywa, obwamalaya bwoliko, obubbi bwoliko, wava omwo. tegeera Allah subhanahu wa ta'ala. lumu yaleeta statement n'agamba nti ya ma'ashara aljinni, mwe amajinni agali mu nsi, wal insi, nammwe abantu, in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu. awulira nga ayagala kukka wansi, abasima ebinnya, otambulireeyo okumala omwezi genda. naawe ayagala okugenda mu bbanga, ababeera ku mwezi bali ku Jupiter bali ku kibanoonyera, yaga mugende. yaga la tanfudun illa bisultan, eyo waggulu gyobeera neeyo wansi nyinza okukukwatirayo ne bataddamu kukulaba ila qiyamu saa. naye lwakyo dda buyinza bwange. alina force ezisikanga ziyingiza mu ttaka, n'aba ne force ezisikanga zitwala mu bbanga. era waliwo kyoyita an acceleration force ne gravity force. naye amayengo ago gowulira amaanyi si go galinako obuyinza. oyo Allah subhanahu wa ta'ala. lumu n'abuuza ekibuuzo era ekirala, era nti abantu abo bakimanyi nti Allahu yatawaffa al anfusa, nti nze nzita abantu, kubanga ne malayika mwekwasira wa bwereere, malayika si yabatta. Allah ga nti Allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha, nze mbatta. oyo yeetaaga okuwa obudde, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. kyebayita kutya Allah, oyina amasiga goteeka okumala okunoonya. bw'olabanga obuwangaazi bw'amasiga ago kwoyimiridde, tambula nga oli mugumu, oli musiraamu. buli lwogakebera nga togalaba oli Peter, wadde erinnya lyoyina lya busiraamu n'ekitaawo musiraamu. essiga erisooka alla yuftara ala dhikri rabbi wala yayasu li khidmatihi wala yasamu li ghairihi. okuwangaala ng'ensonga zo zonna zisooka wa Allah, ebyo bw'omala oziteekayo n'olyoka onyumiza ku bantu, kubanga oyine bw'omwagala ku ssaawa 9 ez'ekiro Allah abaawo. naye oyinza okukubira omugagga essimu nga simu yagiddwako, oyo mutye. badde oliawo oli fuli, tolina byokola nga tonnaba kuwulira kayimba, n'osalawo omale kumwogerako, kubanga ayinza okukutta nga n'okulwala tolwadde. n'omugamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, novuga boda. naye bonajja ebyedisete oteke mumatu, obeere ku maduuka owulire firimu, olabe biki, obeera omwerabidde. oyo gwe basooka n'okola ebirala, oba musiraamu. oba okuba capati, oba oli mu dduuka, oba olima, oba okola ki, okulembezanga Allah n'omuwa eddakiika ze zisooka, n'ogenda ku birala. muddu yabeera musiraamu. essiga eryokwiru womanyira nti oli musiraamu, hiya an ta'amala al-amala ala nuri min Allah tarju thawabihi. okuwangala nga ebintu byonna byokola Allah yakulagira obikola, era ng'oyagala mpeera bonaaba ogenze gyali, oba musiraamu. osaala lwakuba oyagala kuwajjana, wabula tojja kusaala lwakuba oyina omuwala gwewalabawo. osiiba Ramadani lwakuba oyagala Allah kuwajjana, wabula tosiiba lwakuba ojja kuswala mu basiraamu obutasiiba. wa an tatruka maasiyatihi, essiga eryokusatu womanyira nti oli musiraamu, oleka ebimunyiiza ala nuurihi, ng'olina wasomye nga bimunyiiza, takusha iqaabihi, ng'ekiri emabega otidde tejja kukwokya banakutta.
obaita obusiraamu. ova ku bwenzi n'obubbi si lwakuba nti olina siriimu, wabula obivaako lwakuba nti Allah yabigaana. werekereza ezambi lwakuba omutidde, wabula tolireka lwakuba nti abantu bakutegedde. baita obusiraamu. esiga erisembayo otegeere nti oli musiraamu oba oli Peter ayastaaku ila khidmatihi, kuwangala ngaolina obulumi, olina kyoyagala okuleka obusiraamu bwe kinayogera ku ggwe. kama yastaaku ljaiu ila taamu wa sharabu, nga bwolaba omuyala bwagenda abuuza buli siteegi nti emmere njijjawa. oba musiraamu. emyaka gyana gyoyina owangadde ku nyanama ebbanga, naye tokolerangayo busiraamu wadde kintu kya mitwalo 10. ate nga buli wiiki osobola okusiba lisiiti ng'eri mu ttiimu 12 era osaka emitwalo 10. genda ogatta lisiiti ezo zosiba ebbanga lyonna mulimu sente mmeka? olina kyoli okoledde obusiraamu kiweza emitwalo 10? ogenda osaba musajja mukulu Allah gwanywa mu swayitibwa Nisaa ey'ekikumi, eyawulira ennaku nti singa obusiraamu bugenda e Madiina nensigala e Makka mujahiriya ono, Allah bwanzita bagenda kunjogerako ki? nayita abaana be bamukwate bamutwala wali nabbi. abaana bamwanukula bamugamba Allah takuyinaako buzibu. abazeeyi bakkiriziddwa okusigala, n'abakyala n'abaana, naawe taata sigala. naga muntwale, muli baana bange, munsitule muntwale. ne bamutwala. baali bafuluma, Allah n'aleeta ajali natta omusajja. Allah yamwogerako omusajja w'e Madiina kubanga alina obulumi obutabira mu jahiriya. obulumi obwo obuyina. ogenda olaba abavubuka abasatu abali mu swayitibwa Tawba, Allah bagamba tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. betegekera olutalo okumala ebbanga, naye omukisa bwe gwajja ogugenda nabbi n'abawandula ne bakaaba maziga. babaddeyo ewaka waabwe nga bakaaba, Allah aleeta aya agamba nabbi ntawallaw, bazzeeyo ewaka waabwe, wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i, nga amaaso gaabwe gavaamu amaziga, hazanan, ebasonga ebakaabya, alla yajidu ma yunfiqun, tafunye kyawa Allah bwafiiraawo. obwo obulumi obuyina ggwe. myaka gye7 gyoyina n'obwo obuzeeyi. olina ettaka mu buli kifo, na buli gwoyendako omuwa ettaka. wali owadde obusiraamu ekitaka bumalateeka obusiraamu? era bwofiiraawo bagenda kwogera kikuggwe. abasiraamu bangi mutikka ebintu eyo China neyo Dubai. mutu n'aleeta konteyina 2 buli wiiki mu ggwanga, naye ng'aleeteramu sukaali w'ewaka, aleeta omuceere gw'ewaka, aleeta obuwunga bw'abaana, n'aleeta ebitayiro, n'aleeta ebirangi, naye nga tatikkiranga busiraamu wadde ebbalubu ya mitwalo 10. muddu oyo enkya n'afa ne bamubika n'abalema okutegeera. Bilali n'abagamba mutusala n'ennyanama, alina ekikanzu kya kyenvu, alina ogumotoka bwe guti, atuula wano n'abalema. Imaamu amaze kukwata muzindaalo n'abagamba mujjukira omusiraamu gwe baakubira emiggo ewankulukuku ng'akutta embwa. bandi badde bajjukidde kapeti gye waleeta ne batakutegeerera ku bwamalaaya. woomanyira nti oli musiraamu oba n'obulumi, leka singa nfiira wano imaamu nambika bagenda kunjogerako ki? mukyala n'akuzza ebbali nga muli mukunaazanga ne imaamu mwali. naga imaamu sula yafudde, naye omuwala gwe yayendako n'amuzaalako abaana ekyengera mwamubikidde. baagala kukubira malaaya wajja aziike. bandi badde bakubidde omuddu n'aleeta endagaano ya poloti gye watuwa. obaita obusiraamu. kati obusiraamu gwe obwewulira, oyinza okukuza ekirevu n'okendeza engoye naye ng'oli kifeesi. Umaru kyagamba nti attaqwa haahuna, kye bayita ku busiraamu buli mu kifuba. nabbi lumu fastushiru ala sadrihi, kwe kwata olugalo lwe luno n'alaza ku kifuba, naga nti attaqwa haahuna, kye bayita kutya Allah kiri wano. inna Allaha, Allah ali mu ggulu, la yanzuru ma fi suwarikum, tatunuulira ngoye ze mwambala, wala fi ajsamikum,
tatunulira nkula yammwe walakinna Allah waffe ali mu ggulu yanzuru ma fi sudurikum, akuba toki mu kifuba. Lwaki oyo ali bw'atyo? Ekyo baita taqwa, mbalamira okutya Allah. Musomo gwaffe biidhnihi taala gugenda kukwata ku mulamu ogugamba nti alamatu saatu lquburi wassugara, obubonero obulanga enkomerero obunene n'obubonero obutono bonna bwalingiza. Naye ate abantu empangaala yammwe eragira ddala nti tewali kyemumanyi. Byonna omubaka bye yanyumyako ebyali biranga enkomerero byonna byalingiza ne biggwayo. Ne tulinda obubonero obusembayo obuna, obwo bwakujja nga vaawo mpitewo. Naye byonna wadde weebiri, abantu ebyekola byammwe mulinga ng'ensolo. Sallallahu alayhi wasallam, hadisi evenga okumusa yitibwa Nawas ibn Sam'an, yajja n'anyumiza abasiraamu n'abagamba nti dhakara Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ani dajjal. Omubaka azze n'anyumya ku musajja gwe bayita Dajjal. We tubadde ne tulowooza nti Dajjalu yazze ali awo manju ku byonna byatubuulidde. Oyo ayogera ebyo wayise emyaka 1,443 olwaleero. Naye aga nti azze n'anyumya ebigenda okubawo ng'enkomererezza omuli ne Dajjal, ne tulabira ddala Dajjalu nti ali awo manju mu kalimiro. Mbaka yajja n'anyumya ku Dajjal, naga najja n'nyumiza abasiraamu bwali budde bwa kumakya. Naye mu ntandikwa bwe yali anyumya ku musajja oyo, twali tuwuliranga ebyokusaagasaaga ebiri awo. Emboozi bwe yeeyongera mu maaso, twagenda okulaba ng'ebigambo bika, ate emboozi n'agisalako n'agenda. Bwe mbaako be nagamba abatono, gurupu ne yeekunga ne tugenda wali Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ne tumubuuza ku ebyo byayogedde bikola ku Dajjal. N'atubuuza mubadde ki, ma dhanantum, mubadde ki? Ne bamugamba wayogedde ku Dajjal ku makya ng'olinga nga aleetanga ebyokusaaga, naye gye wamalidde ng'ate n'otutiisa nnyo. N'abagamba mutidde nnyo Dajjal, nze nnyina ebirala bye mmanyi ebigenda okuleeta obuzibu okusinga Dajjal. Naga mugende mugambe bannammwe bajje wano mbannyonnyole ekizibu ky'oyita Dajjal. N'abagamba Dajjal muvubuka agenda okujja ng'alabika bulungi, nga muwanvu nnyo, ng'alina enviiri nga nnyingi, naye ng'enviiri ezo zijanguse. Agenda kujja ng'alina eriiso limu, naye ng'eriiso lireebeeta lyagalaggwa. Agenda kujja ng'ayanguwa nnyo, nga tasobola kuyimirira wantu n'omwetero eddakiika emu. Agenda kufulumira wakati wa Iraka ne Siriya mu kabuga akayitibwa Shaami. Abasiraamu batudde bawulira ebigenda okutuukawo ng'enkomererezze, gye baamaliranga balaga nti Dajjal waali. N'abagamba omusajja gwe mbagamba oyo agenda kujja ng'entambula yayanguyiriza nnyo, naye bw'anaatuuka wali Siriya ne Iraka wagenda okuvaawo ayimirire ku muggo oguliraanye Irani. Siriya yeyindiraanye Palestine. Anyumya agamba nti wanaayimirirawo agenda kubaako akaalo kaatuukamu, ng'akaalo ako abantu baamu bonna batya Allah era nga balongoofu. Agenda kutuuka muko abakoowoole bamwanukule, beekyange bagaana okumwanukula. Agenda kutambula ave mu kaalo ako, buno agenda okukeera ku makya nga abagagga baamu bonna tebakyalina wadde 10 ku akawunti.
nga tekyali n'omu wadde alina kintu kye kya bwannannyini. Bitandika omugoberera ebyobugagga nga bwolaba kabaka w'enjuki bwagobererwa enjuki ng'abantu baagala emaali yaabwe. Agenda kutuuka ku kaala akalala ng'akaala ako boonoonefu nnyo, abagambe mu ngoberere bagenda kukkiriza bamugoberere olw'okwagala emaali. Bagenda kugaggawala abantu b'okukaala omwo, bagaggawala ekitagambika nga bafuna emmere, bafuna enkuba, ensolo zaabwe zigaba n'ebirala byonna. Agenda kujja ku kyalo ekyokusatu, tagenda kuyimirirawo, wabula bano yakituukamu agenda kulagira bulagizi nkuba. Mbaka n'alaga nti ebiseera ebyo mwenna mugenda kulowooza no kubaita Allah. Agenda ku kaala akokuna, ayimirire wonna ku bbiri. Agenda kukowoola omuvubuka eyo atya Allah yali akendezeza engoye ze, era agenda kuba ayina ekirevu nga muddu alabika musiraamu nnyo. Amugambe nti ongoberera, amugambe sisobola kukugoberera. Agenda kujjayo ejjambiya, agenda mujjako omutwe gutambule gugende, n'ekiwuduwudu kitambule byakyo, amale abiyita ebibiri bijje biyimirirawo nga byegasse. Abantu bagenda kugamba Allah atuuse. Mbaka n'atugamba ekigambo basiraamu mmwe nti Allah bw'anannyamba nembanga wendi, nze ŋŋenda okulwanisa omusajja oyo, naye bw'alijja nga mmaze okufa, buli musiraamu agenda kwerwanako yekka, naye okuwona ebizibu by'omusajja oyo kyansi ntono. Oyo akunyumiza ebyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'alaga nti omuvubuka oyo bw'anaamala okumutta, n'addamu n'ayimirira ng'ate hayya mulamu, Allah agenda kusindika mutabani wa Maryam gwe bayita Masiihu ibnu Maryam. Agenda kujja, agenda kufulumira ku munaala guli mabega wa Damasika era mu Siriya. Munaala ogwo kwagenda okuyimirira abantu beekange nga balengera omuntu mu bbanga ku munaala ogwo ng'ensi yonna emulengera. Genda kuba yeesubye essuuka bbiri, akutame bw'ati akwate ku malayika ku biwawaatiro bye, aveemu amatondo g'amazzi abiri gatonye, addemu ayimirire abenga addayo, era addemu aveemu amatondo abiri gatonye nga gawunya akawoowo akatagambika. Mbaka yagamba yenna ali mu nsi nga si musiraamu anaawunyiriza kawoowo ako awagenda okufiira. Agenda kukkanga ensi emulaba ng'ekuba enduulu, akke wansi mu kibuga ekiyitibwa Siriya, atandike okunoonya omwonoonefu gwe bayita Dajjal. Nabbi bamubuuza Dajjal, tugenda kubeera naye ennaku mmeka? N'abagamba ennaku 40. Naye ng'olunaku olusooka lumu bw'alijja mu ssaawa 8, zigenda kubeera ssaawa 8 okumala omwaka mulamba. Ne bamubuuza tugenda kusaala swala mmeka mu biseera ebyo? N'abagamba mugenda kugeraageranya, mujja kubeera ku swala emu yokka kumala omwaka. Ne bamubuuza okwanguwa kwagenda kukozesa kidduka ki? Naga nti agenda kutambula na mpewo, ng'obutikitiki 4 ali China, dakika 5 ali Tanzania, dakika 3 ali Congo. Agenda kutambula ensi ng'akoze sipiidi etagambika, era nga bw'olaba empewo bwegoberera enkuba etonnya. Isa agenda kumugwikiriza ku muggo gumu, agenda mutema amutte. Mbaka n'abagamba nti waliwo omuvubuka mu nsi, mutabani wa Qatni, ayitibwa Abdul Uzza. Buli lwandowooza ku Masiihu Dajjal ndaba omuvubuka oyo nga bafaanagana, yali alina mu kitundu wawangaalira. Nabbi n'alaga nti Isa bw'anajja n'amala okutta omusajja oyo, agenda kuba amaze okukendeeza ku bibonerezo n'ebikeme biri musajja oyo. Mbaka n'abagamba basiraamu mmwe mbalaamira, buli yenna ali mu nsi ng'okyali mulamu,
lwana nnyo okwate aya 10 ezitandika ku sura eyitibwa Kahafi. Oyo omusajja ebiseera mwagenda okujjira teri agenda kumuwona. Genda weebuza atudde wano nakyomanyi. Mbaka n'alaga nti Isa alayhi salatu wassalam agenda kunoonya abantu abagenze bayitibwamu Masih Dajjal, agenda kubasiimuula mu maaso gaabwe, naye ng'alaza mukono gw'omulundi gumu. Awo agenda kutandika okutta embizzi, ng'alaza buli gye ziri zonna zife. Agenda kuwasa omukyala. Isa agenda kutambuza abantu abo abatwale mu Misiri, mu kafo kayitibwa Sinai, abayimirizaawo. Allah agenda kuleeta mu nsi ebitonde biyitibwa Yaajuuja wa Maajuuj, bagenda kulya buli kyonna kyolaba wano. Ojje ku nnyanja ng'omusajja omu yayimiridde wanywa amazzi gakale. Nabbi yalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuleeta obulwadde nga bwabuwuka bugenda kulya Maajuuj wa Maajuuj bubatte. Abantu baseseetuka okuva ku lusozi Sinai nga baagala kukomawo mu nsi batuukire mu kivundu ekitagambika. Basabe eddwa Allah agenda kujanukula. Allah aleete enkuba egenda okwoza ensi eno yonna, abantu baddewo buto okulima, ensaddemu baraka ezitagambika. Mbaka n'alaga nti Allah agenda kuleeta empewo nga nnyingi. Empewo egenda kufuuwa mu nkwawa z'abantu. Omuddu atuuka okukola bw'ati enkwawa ng'awulira empewo emutta. Olwo nno Allah ajja kuba asikambula myoyo gy'abalongoofu nga gitwaliddwa. Allah alekewo abatali abonoonefu nga bo balamu ddala. Nabbi n'alaga nti obwamalaaya bugenda kuyinjuwala ku nguudo. Osiŋŋaana omuddu nga yeebase ku munne, mmotoka emukubira eŋŋombe, oba ow'ekidduka nga ayagala muviira bamugambe tulinde tumala kumaliriza. Era bwe munaalaba ebyo nga bitandise obwamalayo obususse, mumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala amaze okuwa oda ey'omusajja afuuwa eŋŋombe. Kati n'atwewaza bino wammanga ebina byenjagala owulire ebitakolwa nga alamatu saa etandise. أقول ما تسمعون أستغفره واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر المجيد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ab'ebitibwa enkomerero eraze alaamaatu zaayo zonna entono n'ennene, naye abantu enneeyisa yaabwe n'ebikolwa byammwe biragira ddala nti temwagala kumanya. Mu ssuula emu Allah yagamba nti iqtarabat linnaasi hisaabuhum, saawa yonna ndi kumpi kubala bantu, ne wahum fi ghafuratin mu'ridin, abantu bibakola obugayaavu bwe baliko bali mu bwononefu obutagambika. Ma yadhunnuuna anna saa'atun qad jaa, batono nnyo abakimanyi nti enkomerero yeeno yennyini, batono. Wa ala alladhiina ya'lamuunahu, n'abo abatono abagimanyi nti enkomerero yatuuse. Bw'olaba ebikolwa byabwe bitiisa, kati bino wammanga bina biwulire, byoteeka okulwanako ennyo okole. Allah atuuka okujja wano ng'akusiimye oba owone ebimu ku bizibu by'ebikemo ebyo. Ekisooka ma'rifatul abdu rabba fi haqqihi, buli muntu yenna okwetereeza n'onoonyereza n'otegeera Allah mu bwomu bwe, era n'omanya Allah yaani. Ekyo kimu. Gwali wano Allah omumanyi. Allah yeyanjula mu Qur'ani ne yeyanjulira ggwe. Mbaka yatugamba nti Allahu fi ssama ghayru min assama, Allah waffe ali ku magulu, Allah tali mu ggulu.
kitegeere Allah waffe tali mu ggulu, Allah waffe ali ku magulu. La yudrikuhu al-absar ne wa huwa yudrikuhu. Oyo Allah gwe bagamba okutegeera ne bwoganula amaaso ne weggalira awantu talabwa, ate gwe buli wooteeka ekigere yakulaba. Yoyo Allah. Ebitonde byonna byalina bibye tebiri ku bitonde. Lumu yagamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Okulaba kwange kwekwese nnyo, nze ntunuulira omuntu eriiso lye ne mmanya omunnanfuusi waali, ne byolowooza okukola nze mbivuunula, naye ng'akuliraanye takumanyi. Oyo Allah. Allah yaani la yujirun ne wa huwa yujiru alayhi, ye tavunaanwa ate ye avunaana. Oyo Allah. Byonna byakola ebitonde tebamubuuza, ate gwe buli kyokola bakwagala mu kakiiko. Akuttira omukazi nga yasuza azadde, n'obonaabona n'abaana nga bikaabiraawo, tosobola kujja mu lumbe ne muwandiika ebbaluwa nga mwagala egende mu ggulu. Tebamuvunaana ate ye avunaana. Allah yaani fa'alu lima yurid, kyagala kyakola. Akuttira nnyoko nga wakamuwa ennyumba, ne weebuuza lwaki teyamutta nga nsima musingi. Oyo Allah. Allah yaani la yusalu amma yafalu ne wahum yusalun. Byonna byakola teryamuwa bbaluwa mumubuuza, tannyonnyola, ate gwe buli kyokola akwagala ogenda onnyonnyole. Yagaana omwenge n'agaana embizzi, ate bwe yabigaana n'abireeta, n'ebyo byonna ebikola omwenge n'abiteekawo. Tojja mumubuuza waleeta embidde, n'oleeta molasi, n'oleeta obulo ne sukaali, waleeta byaki? Era ng'oyagala kuyimba akayimba akagamba nti kangunye gunkwate n'ebigere byewanike. Yesu bw'anajja tumubuuza neyakola embidde, togenda bibuuza. Oyo Allah. Allah yaani yatugamba huwa a'lam bikum, Suratu Najm, yagamba nze mbamanyi. Idha anshaakum fil ardi wa idha antum ajinna, nabamanya nga sinnabaleeta mu nsi ng'okyali kaji. Fi butuni ummahatikum, wali okyali mu lubuto lwa nnyoko. Fala tuzakku anfusakum, toyina kyolina eki. Huwa a'lam, nze ali mu ggulu nze mmanyi. Ani antya? Oyo Allah. Allah yaani mu sura eyitibwa Fussilati aya ya 40 yakugamba innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna. Mwenna abali mu nsi abakola ebintu byenagaana tolowooza nti woosula simanyiiwo. Oyo Allah. Afaman yulqa fi nnaari khayr, yabuuza balaga nti mbamanyi nkutte nkwokye. Amma yatiya amina yawm alqiyama, oba mumwe gwenattanga agenda mu jjana yabaaliddemu. Bwe yamala yagamba imalu ma shi'tum, mukole bye mwagala, innahu bima ta'maluna basir, byemukola mbamanyi ne musula manyiwo. Oyo Allah. Emabegako baleeta nyegenyege, era nyegenyege ng'ekyekwasa emabega bisiyaga, nakulangirira abantu genda mu bina bw'abantu. Ebyo byonna mwalowooza nti bizze bigenda kukoma, byakomyewo mu Gw'ekkumi bwe byagala jjinja, era bikubira akalango kadaaga yali mu paliyamenti. Allah oyinza okulowooza nti abaali mu nyegenyege tabamanyi, era yabeerabira. Inna Allaha swabira ne wala yansa, Allah mugumiikiriza alinda naye aba teyava ku nsonga. Muti Allah. Era mbiraba ku Facebook mwatansa okubuukinga muddayo mu bwamalaaya. Naye Allah subhanahu wa ta'ala la yansa, eyo firimu tagivangako. Walakinahu swabira, atereka. Lwaki atereka? Liyawmin tashkhasu fihi al-absar, alina wayagala akunyigira akutte nga ne bwokuba enduulu togenda kudda mabega. Ebyo bibye. Allah yaani wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tayinaayo kakoola kaali kagudde nga kava ku muti okuleka nga yakategedde. Wala ratbin wala yabis,
ne bwekaba akagudde kengedde oba ettabi lirina obukoola miliyoni 9 abumanyi. bw'aba amanya obukoola obwo tayinza butamanya mummwe musaala nga muyina ebirala mu nsawo. oyo mutye bwabanga ayogedde kola, bwakugaana leka. azenga awa oda ezenjawulo ne mugaana. era omukyala asobola okugondera bba n'atagondera Allah. nammwe abakyasami musobola okugondera abakyala n'otagondera Allah. naye ng'ate ababiri asobola okubawula, omu n'amutta, amawulire ne gajja nti namwandu wa gundi. Allah yawa oda mu sura eyitibwa Nuuru ng'alagira buli mukyala yenna atambula mu nsi taddamu kunama, kubanga eyo aya yajja ng'erina olugoye lweraga, ng'alaga ekigambo julabbibu, n'aleeta ekigambo dana. dana kusembeza, ekintu nga kiri wala n'okisembeza. kubanga abakyala balina ennyambala zaabwe eziraga emibiri mu jahiliya period, ng'omuwala akuyitako ng'amabeere gali bweru. era abakyala abayudaaya bakyalirako Aisha, n'abikkula bw'ati akadirisa mu katuli, n'alengera abakyala ng'amabeere galengerga munda galabika, ne bakonkone n'agaana okuggulawo. nabbi najja n'asiŋŋaana abakyala ebweru nga bambadde bubi, n'amugamba bakyala banno bakuyita towulira, n'amugamba nabawulidde. n'ajja ku mulyango n'ababuuza nti manna antunna, mwe baani? ne bamugamba nahnu muminaati, tuli bakyala basiraamu, amanna billah, twakkiriza Allah, wa birasulihi, ne tukkiriza omubaka. n'abagamba nti in kuntunna muminaati, bwe mba mukakasa nga muli bakyala basiraamu, laisa bihaadha bilibaasi lmumin, ezo engoye ze mwambadde engoye z'abamalaaya. bwe mbanga mukakasa nti muli bamalaaya, fatamatta'na biha, musigale mu bugoye bwammwe. bwe muba temuli bamalaaya, muve mu maka gange mugende mukyuse engoye, muveewo mugende. n'abagoba. Allah n'aleeta aya mu sura eyitibwa Nuuru ng'erimu ekigambo ky'okuyita. yagamba ya ayyuha nabi, owange Muhammad, qul li azwajik, ngambira bakazi bo, wa banatika, n'abaana bo ab'obuwala, wa nisai lmuminin, na buli mukyala wa musiraamu, yudinin alaihinna min jalabibihin, bafuneyo olugoye olunene bambikkire engoye ezo ezisooka ku mubiri. omuli sikaati, muli ekipale, muli obuleega, omuli biki bye basoosa munda, bateekeko olugoye olunene. era dhalika adina, awo wenjagala omusiraamu afaanane, an yurafana, nga bw'atambula bamwawula ku bamalaaya, wala yuudhai, naye bano abaagala okukwana okusaba ennamba, oyo bajja mutya. eyo oda nagiwa. naye ate omukyala asobola okujja mu jjuma wano nga aya yemaze mu Kurani emyaka 14, najjira mu kasikaati nga bwagenda ku ru'u empalo giraba. gavumenti yawa oda mu covid, oda nekola mu lunaku lumu. Museveni n'abagamba saagala kuddamu kulaba atambula, era baada magalibi mbagala mayumba mweggalire, ne mukkiriza. Allah n'aleeta aya yeemu n'abagamba nti waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara ma'aasha, bannange emisana mutambule, ekiro mubeere mu mayumba. mwagaana. era muzunga ku Lwokutaano obudde ne bukya nga muli mu kiraabu zonna ez'e Kampala, ziba ziwera ssaawa 9 ku Lwomukaaga n'ennyuka. ku Sande weebake, ku Mande ogende ku mirimu. eyo aya ogigeraageranya gavumenti n'eragira, Allah n'alagira, ani gwe w'ekitiibwa. afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, mumugerageranya Allah ku bitonde. enkomerereze naye abantu baddamu Allah nga bwe baagala. naga kino tokikola nja kikola, kino tokirya nja kirya. yagamba man maata minkum wa huwa fi batnihi dhimmatu lkhamra, Allah gwaligerera mummwe n'ofa mu lubuto ng'ofiiriddemu ettondo ly'omwenge, ogenda kumala kugibwamu mwenge ogwo ne munywa emyenge.
muntu n'omusingana muvuka musiraamu ng'amyusa amaaso, balina obuveera ababooda mutambula nabwo naye nga ate weyita musiraamu. malakum kaifa tahkumun idh jaakum rabbukum, mwe mutegeera mutya ensonga zammwe nga nabbi amaze banyonjola Allah wammwe. fatilka saa, n'ebiseera bino byennyini ebyenkomerero, annaasu yajhaduuna biha, abantu bawangala mu bikolwa ebyo, ma yadhunnun, tebagala kumanya. fattaqu llah wa yuallimukum llah, mutya Allah wammwe agenda basomesa eddiini yammwe. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.